Ekikino ekya Dr. Aisha ne Princess Amirah. Dr. Aisha ovudde mu buyivu bwo nga bw'ogamba bwe wasoma. Ayocha. Sijja kukunenyeza nnyo manyi obujja buluma naye sirika. Amawulire gano mugaveemu. Princess Amirah lekerawo okutukaabirira. Owulidde? Sympathetic. Eyo sympathy card gy'ozannya tetukyajagala. Era nze bambi. Lekerawo okutukaabirira. We don't want to see you crying anymore. Do you understand? For us, we really don't want. We don't want to see it. Thank you so much. Kino ekintu wagenda okukiyingiramu ng'okyagala. Okitegeera? Kankubule buli bw'oyingira mu maka ng'otegedde nti ono omusajja ayinayo abakazi abalala. Expectations zo ez'omusajja oyo okudeliveringa zibeere very minimal. Katolaba Dr. Aisha ono didn't see that coming. Omwami yakwana serebu ate kiserebu kirungi kimusinga. Bakazi mmwe temwagala bakazi babasinga. Ekibadde ekimanyi? Mwagala nnyo abakazi be musinga kyova olaba ye akuliriza nnyo. Nze nasoma, nze doctor, fa abasoma, ayina okufuba tufuba. You get akuliriza ekintu kyafunamu expertism. Okusinga value on that. Kyo kiri kyekikola Princess Amirah kyekikola kwemoola. Tutandise sho. Tandikirawo. Ndeze ennaku zino zirwaza okufa. Kati kankubuulire. Kiri bwe kiti. Omukazi gwoza kikyayagala. Buli ayagala budde. Actually ishadadadada budde bwo. Kano kankitunulira mu kamera. Teri mukazi nga wamuzimbira abaana bo balabirira atuuse emyaka 5 ng'akyayoyo obudde yaba abalabya nfuna. Tugende mu maaso ate kati wawa mugagga nga muri ku level katugeze yaba Haruna kati lindako Minisita Dr. Aisha ali mu kuleekaana. Owulira mukyala mukulu aleekaana. Talekana balabya nfuna. Kato Dr. Aisha kimukabya laavu. Nono Princess Amirah kimukabya laavu. Naye koloza mukyala mukulu tanoonya munaaza. Teba golowooza olaba enjovu teremererangako masanga gaayo. Kasolo teyeebuuzaako ng'agenda okuwasa abakazi bano. Teri gwe yeebuuzaako. Ate kambabuulire issues za polygamy ebeza okuwasa abakazi abangi tebadiscussinga n'abakazi. Obusiraamu gamba olina okubuuza ku mukyala wo. Asooka akkirize kyobola wakati baila we ensonga tujogera mu line y'obusiraamu Uganda tekola. Ani yali akkiriza? Nati ani yali akkiriza? Kizibu. Simanyi oba yali annimba kale ko musajja yanyumiza. Musajja yanyumiza nizo oba yannimba. Muyebuza ku mukyala ne mne waita bilinga gwe yawasiza tetamusuddeewo. Ngazeeyo wanambe. Bebisajja bisiro naawe. Nekyennuma nenyiga nanyigirako galo kyaludyo. Kankubuulire omusajja bwatondebwanga tuli mu kifaananyi kya Katonda. Katonda aba agenda okukola ekintu kyonna tasooka kwebuuzaako. Wala itamuzanyira ku baana babendi. Owulira mukazi wo omuti asimanyi okolo otabeerayo. Tojja kutintiwalira eno tojja. Mubeere eri njagala omusajja wasa abakazi bananga bonna beebo bakyala be. Talina gwakweka. Lwaki muwulira ko waki mutubalirako ennamba? Waki mutubalirako ennamba? Kale 10 w'ennamba yebaluma. Nze amaanyi gange. Muwulidde sente zange mwe namba zimbidde. Lindako muli omukazi wawaaya ono wa Haruna Kasolo atoma. Tewali. They have money. Era neno simanyi lwaki bano bo beerega ate nga bebasangayo tebali mu kwerega. Nakiri bwe kiti. Kiri bwe kiti. Ekintu kino okuvaayo ennyo. Ate abaleekaana bali nnyo mu media. Ekintu kino okuvaayo ennyo era Kasolo nkulabulamuko katono Honorable Minister. Abakazi bano bafunzeemukko muki ebintu bino ebyamawulire bino bireme kuvaayo nnyo bijja ku escalatinga n'ebyamemu byotajja kwagala kuvaayo. Oba okitegeera? Buli omu ng'ayagala kakasa. Amazima gali nti Princess Amirah omusajja okumufuna oyo kya muwendo mu bulamu bwo okusinga omusajja okufuna mu bulamu bwo. Nkiddemu? Kitegedde nze n'otaddamu. Kankaddemu abali ku kamera amagezi gajje kuba manyi galwawo nnyo okujja especially bakadaama.
omukazi Princess Amirah okuyingira mu bulamu bwa Haruna Kasolo kimukolera nnyo okusinga Haruna okuyingira mu bulamu bwa Princess Amirah. Era bw'owulira vidiyo ze yakolako live emu yalaba nga atabadde nnyo n'awulira n'atuuka ekiseera nga anoonya waawummulira. Kankyogerere ku kamera wano, abakazi be bakyasinze okuganyulwa mu bufumbo si basajja. Kyekino kye nayogerako luli ne munyiiga nti omusajja bw'akuwasa aba akuyambye kuba ebiseera ebisinga obungi gwasinga okuganyulwa okusinga omusajja. Soke tukole introduction tugende maaso n'esho. Mwebale kubanga mukyali naffe yonna gye tuvudde, mwebale okubanga mukyali naye banna kaddata mukakola mutya bambi nze nkamanyi abali wano e Uganda oba kadama walibirako ka wifi noka sneaking atakalina nogezagezaako naye ffe wano mwattu ojja zisasula teri data wabwereri. Our restaurant atekako free wifi but actually it's not even there. Naye bambi mwebale nnyo, we value the effort, mwebale nnyo mwebale eddala. Bini mwamiddaga tatagana intro bannange kuba Douglas mumumanyi muwulira byayogera bambi biruma mubinyiiza. Naye nzira naguma mpulira n'ennondamu byensiimye okutwala waguba naguba actually amina kubira mukama waffe engalo ez'amaanyi bw'oba okitegedde ekintu ekyo naguba kubanga kati ebyo byayogera naawe bitunulamu kuzeere bali noga wayi musajja yaliba omutuufu ogamba katugendera awo kubanga olina bw'oyagala nabo bategeere bwe tunasolvinga saidi y'abakyala I think things will be better. By the way, the obuzibu I think tulemefuna zino ze tuwulira mbu ate nze ndi namba 10 nze ni namba 2 ate gonsinga ate nze nasoma ate nze saasoma. The moment you are into the same space sharing the same person oba muwanvu otya ne oba namaggwe ne oba mweru ng'otukula bakunaazi oba wakakkana n'otuulaawo that's where you are. Gumira ebiddako nga we waguma nga bakuleeta luli kuba nawe wasanga bwe wakola ki bwasangawo nga tebakwogerera nnyo bo tebayugira oba mwekubireyo gye tutwali bo tebaavayo gamba nti nakakubye kitegeera. So ku nsonga ya polygamy nze ndowooza wali bagambye ne ku mateeka ga polygamy nga tuvudde ku by'obusiraamu kubanga eddiini eya polygamy tetumanyi naye ne ku Buganda traditionally bane ku ekyo ne mu Christian polygamy now. Yes of course actually ate mwe mulinganga muli bakasi muyisiza ne Kasolo muyisewo mutegali mutwala kiri was bafundako n'obusiraamu ekinnuma kumu abaana mubaleka eri mu nsokolo nantwe bavaayo nambe munaabeera eno nga yewa bwe tumala okufa bavaayo ndiwampeta bwe tumala okufa mukimuddambe bwe tukolera ebintu byaffe era empete kakana tubayambe lindako muddambe mwe tukolera ebintu byaffe. Olumu ensonga ez'enjawulo zibali mu kuleeta abaana abo naye kasita oba omulaba mwe mubazaalamu era mutya mubalaba bibuuzo byebuuza n'obyeddamu bannange. Douglas babuulire nze njagala bagambe amateeka gafuga polygamy nga tetunaanagenda wala nakubaani abakayanira ki amateeka gafuga polygamy omusajja yagabaga si mukazi. Yes ate omusajja yagaba ennamba ng'omukazi gwe teweewa nnamba. Ate nga tuvude ne kwekyo n'omukyala olina ogenda ng'omanyi tosuubira bingi nnyo. Kankyogere bwe nti nze banyiiza ffe musajja zuukuka tugamba tetudisikasinga polygamy n'abakazi kuba ekyo ekintu tekirinnyikira mu bo olw'okuba balina selfish desires. Bamanyiira kimanyiire okitegeera tukkiriziganye obujja buluma teri gwe butaluma. Princess Amirah obujja bumuluma n'abalala ono Dr. Simanya Aisha obujja bumuluma. Ate omukazi buli bw'omugattako omukazi amusinga obulungi obweraliikirivu buba bungi. Nkadde mwako naye oba weraliikirira ki nga bamuleesedda maama nnyabo abayagala omuzzeeko ekibi kale kituufu. Omukazi buli bw'omuzza ate kyabadde basajja mmwe kambabuulire tozzaako mukazi wo olw'okuba akoze ensobi zaako mukazi wo omukazi omulala olw'okuba alina empisa ennungi. Ensobi abasajja gye bakola yeeno
bazza ku bakazi baabwe olw'okuba bakoze empisa embi bakoze ensobi. Mu mateeka aga polygamy si bwe kiri. Zaako mukazi wo ng'olinga amuwa reward ng'akoze empisa ennungi. Kuba omukazi ono agenda tuuka ekiseera ng'akuze ng'alaba ali mu kulabirira ye baana na bintu bye mukoze. Ate ggwe ffe gye tukoma okukaddiwa eyo tuba twagala validation na care. Ngenda kukaddiwa nga cyayi mumunsindisa na mbigere. Tata amwe mwamuwadde ku cyayi olwo agenze mu Mothers Union Community Church. Agenze mu muzigidi mu Daruso oba kitegeera kuteekayo presence ya family. Kati nze mba neetaaga omukyalwa omuto agenda okumbeerako mu ddwaliro agenda okulinnya lift atagenda koowa ng'ojja kuba okooye. Abakulu tebatera kubeera mu malwaliro. Weebale nnyo abakulu tebatera kubeera malwaliro. Abakyala abato polygamy ayamba nnyo omusajja ono mu myaka gye egy'obukadde. Ate nga oba ovudde ne kusaidia okola obulungi. Namba 2 abaala babeera nga yakoowa namba emu nga yakoowa bakulaba bulabi. Kubeerawo nti abaana bamanyi taata waabwe gyali tajja kwogerera bibi naye nga yakoowa. Kino nakyogerako nti okwagala kw'abakazi tekubeerera. Kwagala kw'abakazi tekubeerera. Okwagala kw'abakazi kubeerera ebikwatibwako bwebiri. Nzikiriza Sheikh yagamba yalinze yakwagala luli ennyo era yenza akoze atya abulira nti you get. Okwagala kw'abakazi kuno ko tekubeerera. Abakazi bakyuka buli gye bakoma okula. Abakazi baagala nnyo nga bakyali emyaka gyabwe gino egy'obuvubuka. Tuba abantu 3 buli mwezi oba okitegeera mu muntu ogwo kati weewuunyemu ng'ayingidde menopause. Kitabuka Webale nnyo. So ekiki kino ekya Dr. Aisha ne Princess Amirah. Dr. Aisha ovudde mu buyivu bwo nga bw'ogamba bwe wasoma. Ayocha Sijja kikunenyeza nnyo manyi obujja buluma naye sirika. Amawulire gano mugaveemu. Princess Amirah lekerawo okutukaabirira. Owulidde? sympathetic. Eyo sympathy card gy'ozannya tetukyajagala. Era nze bambi. Lekerawo okutukaabirira. We don't want to see you crying anymore. Do you understand? For us, we really don't want. We don't want to see it. Thank you so much. Kino ekintu wagenda okukiyingiramu ng'okyagala. Okitegeera? Kankubule buli bw'oyingira mu maka ng'otegedde nti ono omusajja ayinayo abakazi abalala. Expectations zo ez'omusajja oyo okudeliveringa zibeere very minimal. Kuba hemispheres zonna ettaano ayinza obutazituukiriza nga bw'oyagala. Naye olw'okuba osambye liigi ezisinga, definitely osambye liigi ezi zonna owulira okooye oyagala kuwummula. Princess Amirah era bw'owulira mu story ye akulaga nti omusajja ono kyamukoledde magida okusinga abavubuka bali bonna be yali nabo. Era waali alaba nti atebenkedde. Obuzibu bwe buva bwe buno tannaba kutegeera namba ye mwagwa. Abakazi baagala nnyo okumanya position gye baholdinga mu bulamu bw'omusajja ate nga tekyetaagisa. It is really heartbreaking actually. You understand? Bw'omanya. Singako obutamu. You need to make sure that this woman is actually being confused 24/7. Just acknowledge defeat. Nati lwaki. You chose this man. Wagenda waji Kasonga tomanyi talinayo omukazi. Mwagala abasajja ab'obunayizi bakakubulire. Bino nahido byogera nti biruma biki olw'emyaka gye mulimu myaka 2 myaka 3. Naye ogenda tuuka eyo maaso ng'olaba decision gye wakola omusajja ono alina family obunayizi bwatuukiriza kano kaddaga ak'emyaka 29 tekajja kubikola. Otuuka ekiseera nga you are seeing a man beyond love ng'omulaba ku responsibility. Okitegeera? That's why married men abawala batukayanira nnyo batwagayada ne inbox zaffe tebazivaamu. Because they know what we can actually do. Omanyi kyoso anti kati obwongo bwo bukuze. N'oba okola nsobi omanye engeri yogikwatamu. N'okera ku makya n'omuzaala mu mwana nga toyagadde. Omanya ajja kulabirira. Ojja musuulawo obusuuzi. Okitegeera? Ensonga lwaki abawala babe agenda n'agamba okay. Ku percentage y'okundekawo nadde wa mukyala we ku 10 tulinako 5. Ng'amaze okunzaalamu. Ey'okulabirira ku 10 era ninako 5. Ate abakazi naye ate oli agenda n'agendera ddala. Muvubuka ajja agendere ddala.
omwana after all tachadda mu webale ate abakazi abatomedde mwagadde nnyo abasajja abafumbo mukama yebale mwebale kutomera people to be honest you are going to acknowledge polygamy by force by energy because of the contemporary setting that we are entering into obusajja bwemwagala bukanga mubuliko bwomu buba chunya oluchunya that's the problem abana bagenze ne bafuka nagende wachi haji che nagende wachi haji chi nafuka namba nya nayenga namba nya eri comfortable buli kimu kyonna kyonna kifuna kati kiche cyali kibasuluba byalwe tubagamba tubazeko inzanzi zako sijja mwetaza zo gamba nti nzizaako ali wa kusose otasakukiriza ne goberesa olumoja sanga alwana jewooli adoli bwali naye kati wosanga bano ba style Princess Amirah yatomera tajja lwanira bifo kati bamada njagala mukkirize tugenda baka takakota fuso tugenda baga takakota je tugenda okola ate wada abasajja so twagala kutunyumirwa kaje bali nabo ha oba baba kwesi bewosanga kukutana ina yesi mwa ina satu wemaya ine yajireka ku mulimu owensambya ine yajireka ku mulimu namba emwe eyo yeno gye bazunga nayo buli wamu naye bakazi mujja kuba bulungi febe tubyogera eri gye tubeera tugenda kubazzaako mu ngeri yonna as soon as possible kyoba olaba nkubiriza abasajja tolimba mwana w'abandi oweewange namugamba tewali garanti nti tokirinaako garanti nti sijja kukuzzaako wadde nkwagala nnyo ekijja omanyi kinyaga bitono obuzibu bwe tulina n'abasajja muwa abakazi bano essuubi gwe wekka malayika omu bwati omu biki ate ebigambo mubikwata temubyerabira that's the problem nze omukazi bw'oba omukwana mugambirewo nti bwemba nkuzizzaako teweewuunya abeerewo akwagale bw'aba akwagala aba takwagala agenda anoonya kitwale nti ke kamu ku bumogo bwagumi in case bwe kiba kizza jagamba bannange yaŋŋamba omanyi abakazi nali manyi nasaaga omanyi abakazi bano tebaagala balimba ngenda munangambya amazima adegakaawa webale nnyo tebaagala kubanga mmanya mu mutima yo netegeka nange tebaagala balimba kati oba olaba tetukubiriza nnyo basajja bannaffe eyo gye tubeera omukazi mugambirewo nti bwe nnaaba nkugasseeko si kibi bwe nnaaba siggasseeko it's okay okitegeera it's also fine naye obuzibu bwe buviira bwe buno nti twagala nnyo okulaga twagala nnyo okukomberera amagulu g'abakazi amagulu asine sasa leka batwagala nnyo baweweeta okuba pamparinga abakazi abasajja abasinga bamuddwawulira ate ng'ekisingira ddala obba malamu amakati naye abasajja batugamba nti olina owuliriza omukyalawo bakyogera mu perspective kiri bwe kiti nga bwe naggamba omukazi bw'omuleeta oba toleese TV kulaba ndabe oba oleese ekintu ky'olina okwekkaanya women were not designed to listen to women we were designed to observe women that's why ffe tetugenda na bigambo bye mutugambye we go with your actions tutunuulira nnyo ebikolwa by'omukazi okusinga ebigambo bye kuba omukazi ne bw'onoomubuuza wakeebaka n'abasajja bameka agenda kulimba olaba mulimba myaka ne mugaana okujoogera okitegeera I'm going to be very 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 observant on you than listening to you laavu y'abakazi ejja lwakuwulira eyaffe ejja lwakulaba nahidi buli wembeerawo nga nkupokera omugambo kyobalaba abasajja abakanyuga layini balina engeri gye babazibamu amatu akurakinga kodi nogamba ono antutta mazeemu okitegeera n'oleka omusajja akolera ebintu n'ogenda n'omusajja ayogera obweza asuubizza laavu yammwe ejja lwakuwulira kiri kyobadde ombuuza nti lwaki simanyi abakazi abasajja abamu bagamba okwagala amaka agalina obeera obulungi mube nga mukkaanya like oba nti gabe matebenkevu omusajja omukyala akuwuliriza naye naawe olina okumuwulirizaamu aweetaaga abakazi tetubawuliriza mukolaki abakazi tuba observinga how can you actually use that word in Luganda muba observinga no we observe them observe kwekkaanya actually tubekkaanya kuba omukazi wonoowuliriza ebigambo by'ogenda kutomera
ovanga ku kitonde ekisalawo nga kisinziira ku mpulira yakyo at that particular moment gwe omwana ngambye nti abakazi mulimu abantu basatu mwezi ogwo kati gwogendere ku bigambo byo ebintu ebitali consistent omukazi era kabiri kano ono gwe bayita twist ajja kuba mwagala leero si bwe guli enkeera waalwo ayagale wiivu you get it? Kale they have a lot of dynamics etategeerekeka nabo tebeetegeera bo bennyini omukazi ayinza okugamba how are you nange simanyi ngali awo naye teyeetegeera kati okkiriza ebigambo bye ku muntu ateetegeera era asaasira nnyo omuntu agamba nze mpuliriza nnyo mukazi wange mpulira ebisajja bisekibotta ebiri eyo nze mpuliriza nnyo mukazi wange olina obuzibu bw'amaanyi ate olina n'obulemu ku bwongo musajja gwe olina okwekkaanya ebikola bya mukazi wo byakola ebiseera ebisinga obungi ddani okumuwuliriza ekyo njagala abasajjamu mu kiyigo okuva na leero wekkaanye nnyo ebikolwa by'omukazi naye abasajja beesuulirayo gwa naggamba bwe weesuulirayo gwa naggamba bajja kuleetera abasajja mu nnyumba obasangemu waliwo abajja okuyambako ate bakiyambi bayitirivu ate abateteekamu omusajja yagamba okwagala muk'omusajja n'olukono osimba kino ekintu kya poligama okiraba musajja gwe totuulangako awo n'okikubako debate ne mukazi wo kuba tekigenda kusinkinga mwoyo gwe nga bw'oteebuuzaako mukazi wo ng'ogenda omukwana tomwebuuzangako ng'ogenda omugattako basajja basobola okubuuza tukufunirewo okubiri oba okitegeera kkiriza naati kati bebuuze siba ddiini yammwe lwaki oyogera ebintu ebyo nti osooka kwebuuza ku mukazi balina ensonga zaabwe okay tugendere awo nsaba nnyo ozze ku mukazi wo ng'akyali muto kyakabenje nnyo okuzza ku mukazi kyakabenje nnyo okuzza ku mukazi ng'amaze okukulirira mu myaka jjukira aba n'entitlement abalowooza yawamba kati kiba kitegeeza agenda kukola ebintu ebiri unbelievable. That's the problem. Kati olaba Dr. Aisha ono didn't see that coming. Omwami yakwana serebu ate kiserebu kirungi kimusinga bakazi mmwe temwagala bakazi babasinga ekibadde ekimanyi mwagala nnyo abakazi bemusinga kyova olaba ye akuliriza nnyo nze nasoma nze doctor fe abasoma alina okufuba tufuba you get akuliriza ekintu kyafunamu expertism okusinga value on that kyo kiri kyekikola Princess Amirah kyekikola kwemoola beera ku TikTok you get yega ajja tibamutagira mu video yono and I'm sure aziraba tasigala kyekimu ye omwami ali eri abatunuulidde and I like the way Kasolo is playing cards yeah abalaba yamanyi kyakola nga bw'ateebuuzangako ng'abakwana ne wano abaleka ne mweriga naye obuzibu ono agenda kwogera tuba tunyumirwa fe abasajja gye mukoma otukalania nnyo tunyumirwa kiba kitegeeza ogenda kukola ebintu ebigenda okukuumira mu maka ago sigenda kukujjukiza nze kati Princess Amirah si wakujjukiza kyovola birthday bwe yatuuka buli omu yayaayaana senkaggale ng'ali eri alada owe wange saawa yonna kigozi kawedde mudda nze badda simanyi na kumanya owe wange saawa yonna ebidde bivuga eby'olubaga no sendaliikidde kuba ensigo nagisigadda akimanyi kyeyayingiramu nze akimanyi kyeyayingiramu namugambirawo bw'oba tookigumire fuluma kati bw'aba yono agenda yono nageewaabwe nati namugamba oba olina plan B it's okay genda nze sigudde katale ezo kikubuulira nze nkutadde ewaka nkuzaddemu ate basajjamu embeegayiridde omwaka guno kankiddemu wano ku kamera muzaale mu bakazi abo abaana 10 ogenda waggulu omukazi gy'okoma omuzaalamu uliriza omukazi gy'okoma omuzaalamu n'amampa ati omuggwa
kyova olaba abakazi akajanja ke yali alina nga tannazaalako sikasigazanga omuzaddemu abaana bataano muzaale bannanga omwaka guno mubazaalemu nga kamyu zaala mu mukazi omwana bino biwekeza nyuma nekyekuba family planning ataze kuba tomuteesezza amazima nze mbabulira basajja mmwe muzaale mu bakazi bano mubazaale mukakota akakane omukazi agwamu amaanyi buli bwafulumya ekiwanga era ogenda okulaba ne entitlement etandika okukendeera abakazi musibe nati oba okitegeera ate ekirungi kya byonna ebizibu bijja bingi ng'osibye weebale nnyo ekirungi kya byonna bulidiya tebukyakola bubbaaka apu bwobuno wano tubabaza naffe tumanye ennaku zammwe tulina bu apu wano obubale ennaku zammwe musajja gobeera ne bu apu mu simu obale ennaku zaako omuswame tuba ne bu apu buno era nze muno omwange nkayina manye ennaku manye ennaku ayingirira manye kati nze omusajja omuvumo nyambale kondomu ndi muzoole twatuukawo ddi awo kitsoke kankubuulira omusajja yenna ng'oli bwavu ate mwe kankubuulira okulabirira omwana si kwa bbeeyi nga bwe tukutaagira okulabirira omwana si kuba nti oyina abasajja abali mu kikuubo abo balaba bangi nnyo tebalabirira abaana ate nga balina ssente okitegeera n'osanga omusajja avuga akagaali alina abaana be 9 naye ng'abalabirira asindika ekigaali kye abaana be basoma abaana be balya oba kitegeera nze mbakubiriza basajja mmwe muzaale mu bakazi abo abaana 10 ogenda waggulu nabaana zitandika okuwogokamukko temubasaasira si baana bannyamu oba kitegeera era Haji Kasolo mbadde njagala kino okinkolere nkusaba taata mu buwombeefu obw'amaanyi nze omwana ow'enkima nze akusaba nsaba Princess Amirah omunzalyemu abaana 9 ogenda kuba onkoledde magida kuba mmanyi ssente weeziri amaka emayayina nkusaba busabi Princess Amirah ne bwatakola muzaalemu abaana 9 ogenda waggulu ogenda kuba otukoledde ekyo kijja kufumbira kuba kirabyerabyeko kyakuba ate tekirina entitlement ekikazi muneemoola buli kyoba kikizaalamu abaana agawalayi mukakka mukyemoola bulungi nsaba busabi Honorable Kasolo zaala mu Princess Amirah abaana 9 Hajati Aisha Kimulume oba Dr. Aisha Kimulume Kimulume ono mukyala muto kyana kito ate ffe abasajja batwagala nnyo abawana abato ba juveniles abo ebyana ebitiri biyita ebito Katonda Hajati naawe akaddiye embako bakonga bw'omulaba yeegumya tuli balungi tuli ku kino ekyana ekiroola kiti okitegeera makeup Princess Amirah okimanyi ne wabateeye kuba makeup anyirira kyana kyambala gomesi n'ogamba bannange akibeerako ng'ali ku ntujjo bulala era Haji nkusaba Honorable nkusaba busabi kinzaliremu abaana 9 ogenda waggulu embaga tunaagiraba edda ge mazima nze kyensaba kiri kimu kyokka Princess Amirah gwe beera mu maka go sirika weemoola ebyo weemoola abataaginga Hajati kibalume kuba oli Hajati baagala okukola olutalo nandi oli buzibu oyo naye ayogera nnyo ayogera nnyo obujja bwe bumuluma naye nze bannaye kino omuntu asinga okiganyulwamu omusajja akabadaaye abasajja eyatutondanga tuli basajja baneeka njagala mulamu obuddako ozijengaamu amaani I'm ready to be responsible kama mputize Sara ya oli mu kuyimba kana kayimba ka Beyonce if I was a boy obulamu ati batu batunkomawo njagala ku reversinga ko nini kintu kyemaze okwetegereza bwe tugamba Museveni agamba buli muntu addeko ewaabwe okimanyi abakazi abasinga tebadda maka gafu tuba tuwonya ebibambulira ate biti Museveni agamba bannaye buli muntu omufungo omukazi addeko ewaabwe n'abakazi ng'aba Kasolo balina ng'ogamba ati ate owonye ekibambulira mbooza lwaki waliwo abakazi abamu betwagala okweggyako naye olw'okuba status ate tubalinamu n'abaana ekyo kituufu baana okitegeera nga tulabye ebyana ebiwala namwe mugumye lw'abaana nga tulabye ebyana ebiwala nga bya Amirah namwe abasajja muguma ku lw'abaana
ekyo Kyamirwa kigenda bakubisa koodi kigonvu abasajja twagala abasomanya kye bakwagalako bonywezaawo Amirah ono agenda bakubisa koodi mugonvu anti yategeera tayogera nnyo yategeera obudde bwafuna n'omwami bwandabukira abuyiterayizinga tayogera gwekola omutindo oleka okolindeka competition ekola etya kola omutindo ze nkubuulira gwe musajja gwe naakasoosa okulaba ayimirira mu busajja bwo n'oyogera ky'oyagala ne kyeweetaaga abasajja abasinga be tufunye tebamanyi ki kye baagala tebamanyi ki kye beetaaga oba kitegeera oyimirira ku kigambo kyo abasajja abasinga bayimirira ku kigambo kyabwe nga baagala wano that's the problem nagamba kyenkwagalako is your candidness era wegendereza abasajja ngaabo wakwanamu emyezi 3 nga latova gy'oli webale awalago beeraga okitegeera nangamba neki ate ekirala kye nayagala ku mwana oli omwana oli eno kodi gye yankubisa yaŋŋamba nze siggwanidde wulira layini nengamba kalasi kawedde mudda obanga ku mukazi agamba nti sigwanidde buli omukazi bwe yeeteeka mu position nti tagwanidde omusajja atandika okumuwa byagwanidde naye abakazi abasinga mujja ne entitlement y'amaanyi era oliye amazima gali nti agwanira nze gundi nze omwana w'abagundi nze golaba nina emputunze nze sigambibwako oli ne bw'aba anyiize agamba mwami Segawa wano wannuma nogamba ate kiki ojjukira kino na kino Segawa ngo tukumye nnyo omwana oyo oli omwana bannange kikyo agenda kunkozesa ensobi wagikola dda wagikola dda lwabutabeera kunkozesa ensobi naye baddaye esara za kirira nyali Douglas where are you oli sikiwulirangako ne bweba video call simanyi naye kinyanguyira nnyo okuwa omuntu ekitiibwa oba kale kibana nakyo oyo yewe ekitiibwa kinegeze kyanguwamu n'okuyita erinnya owulira nga lirakidde wano lirakidde naye beeranga buli kimu bakujjukiza kijjukiza omanyi oli ekigambo mwami wange ne ssebo tekimuva mu kamwa kyekisooka buli kadde musajja gwe ssebo mwami wange mwami Segawa namugamba naye bannange namugamba ebitiibwa nga bisusse n'agamba mwami wange nzaawo wenkwagala kuba gwe kabaka wange gwabimala neŋŋamba oke teyakola nsobi tannagikola kuba akirimu naye omuntu yamufuna naye si nsobi kati nemmanya nti ono atege kye nayagala ku mwana oli amanyi gundi mwagwa nti mukyala naye ntuuka ekiseera nenkonekitinga nti we yakulira family background ye bw'ogiraba is okay with it okitegeera is fine with it era yaŋŋamba nze oba onzizizaako tewali buzibu tosooka na kunneebuuzaako I'm okay with it as long as okola obuvunaanyizibwa bwo nze neeyama nina kubeera mukyalawo atalikyuka ajakukyala bino ebintu by'abawooza ntugende mukyaki tugende muzikiti bwendagaano esookera kummwe wano babiri kyeki kye nagambye webale nnyo ennyumba yonna yonna efa kusereka bubi na musinje mubi oba okitegeera kati nze bwe natuulaawo ne ŋŋamba kati okay buli musajja bujja okoma okweteeka mu position mw'oteekeddwa okubeera you attract some categories of women to your side ekyo nali sikimanyi abakyala abengo ya social media bagamba you attract what you look like definitely what you are buli musajja bwe yeteeka kati nze kye nasooka presentinga mu bulamu bwange nga nakajja ne ku social media ne gye ntambulira bonna I'm into marriage more the siri mu bintu bya dating sibisobola because dating is about numbers
Do you understand? May portrayed the marriage stuff the way bagamba oli serious nnyo ye ndi serious nnyo bomba mwagala babazanyirako tombala mwolo lubo abo bazanyirako gye bali ate bakinyumirwa okitegeera nze me that's what I portrayed and that's what I attract owe wange teyandinzikiriza senga nali mportrayinga bujega yabalekayo bangi and chose me. Do you understand? Yaine ensonga ze. You get it? Era musajja gwe. Yalekayo bangi n'agamba omanyi ngenda noono. Era waliwo yaŋŋamba nze bwe nsoma comment section zinoma ndabanga abakuvuma. Ane mugamba ebyo guma. Abo baleke. Kasita gonina ebyo bisigadde namugambirawo that's work. That's content bireke. Nangamba nze kimpisa bubi ng'omwami wange bamuvuma nemugamba social media no ngenda gikujjako. Terego kitaluma kukyali ne woba ayogedde kifu oyagala bali mugamba. Namugamba it's okay gwe kakana. Ovanga ku nga ne woba toyina ky'omuwadde. Tujja kolayo show ya mukyala wo. Nati nzija eyo. Nkitaginga ku polygamy. Ovanga ku mukyala ng'already ategedde position mwagwo. Kane Princess Amirah ono omulaba ekimuwala nnyo ono yenna amanyi position mwagwa. Ate teyewanise nnyo. Teyewanise nnyo ate nga mulungi bitya. Ng'omanyi basajja baagala okubeera ne Princess Amirah. There are very many. Okitegeera. Nga tebafuddeeyo by'abaana baalina. So bamanange njagala funa kupiwa buli. Naye Kasolo kino ekintu tukifunyeemu era ffe abasajja abakkiririza mu polygamy. Obulamu butandise okutuwoomera. Abulaba naye empoomerwa ebintu bino. Obulamu butandise okutuwoomera era omusajja ali eyo bw'oba olina obusobozi funayo omukazi omulala si kibi. Do that. Naye bw'owulira nga tekijja tekikolera bulungi kiyinza okukumenya tonnaba kubeera masculine enough, don't do it. Yeah, don't do it. Princess Amirah, kola kyoteekeddwa okukola. Dr. Aisha simanya Aisha Ruth. Ebitabo bye tebigenda tukolera wano. Kola kyoteekeddwa okukola. Haji Kasolo, Princess Amirah muzeeko namba 6 tujja kuba basanyufu. Tujja kubeera ddala basanyufu nnyo. Fere tukinaako buzibu kuba akasajja kano kagwawa ekyakukyoliwa ne mubeere bulungi mweraba nze mbabuulira nze kankubuulire kino kankikubuulire kino tutuve ne ku kamera omusajja gyakoma okuzzaako gyokoma okukakana gyokoma okumanya ne valiyo va kuba n'abakazi abajja nze omukazi wange mwagala musajja wange bomu nze saagala musajja angasseeko musajja biki nze noba genda ffe tuyingizewo omulala banayidi baba nowano beere tto biringa bigundi byovakedo ng'onyumya ng'otwetera gwenkanga bakusotteredde sikuzaalamu kyokka bakusotteredde bwana bwo buno wano bufuluma ku university labo obwana obwafulumye ku university bwana buto ayu yafulumiza obwana buto obwana obusiraamu butukula obwana obwabulibulya biki okitegeera bwina amabeere mapeera gwe amabeere gadimbuse bwotyo ng'obeera otwasamira tumalira budde okubyenyo bane twavuddewo nadda manya wawoogwa nze bwe mmanya nti omanyi ku abakazi mmwe mutujajinga nemugamba nti tuli banako ffe tetukinyiigiramu bw'oŋŋamba nti ndi munaku ngenda kukola nnyo n'amaanyi naye bwe tubateeka we mujja temwagalawo olwedi ate nga mmwe abayiteekawo bwe mutyo buli bwe nkugamba nti amakudde go gayiiseyiise you start complaining togayina kimanya abakazi bagamba why do those guys really judge us but that's I'm putting where you are supposed to be bw'oba wagudde math manya wagwa pepa iye wagigudde lwakyagala ngambe tuwafunye 9 nga tuwafunye 9 lwaki mutulangira ffe obwavu ne tugenda ne tukola tetukinyiigiramu teri musajja gwe baali bagambyeko nti mwavu n'anyiiga kyagenda okukola kiri kimu kyokka webale nnyo teri agenda kukinyiigiramu tugenda kukola n'amaanyi kyova tukoze n'amaanyi we exonerated ourselves ne tuattracting abakazi be twagera omukazi wangamba nti ndi mwavu bannaye ngenda kukola waliwo yakiŋŋamba ali minbox ansumbuwa namugamba ndeka gundi nina omuzungu namugamba gundi ndeka you understand nze namugambirawo ndeka nina pulinti ntambula nayo neŋŋamba nina gwe ntambuza you get
kubaze kye nakola mu kimu kyali kimu kyokka daga weekole mu value buli bwe neekola mu kola akasente weekole mu value tegeera we branding bulungi ebisigadde bijja kola oba kitegeera va ku bano bani bamami princess abagala entitlement ng'ettabu babadde kimusala wali kukyokya kwegamba tewali buzibu afumba omula omuwulira atoma tatoma omuwulira atoma nedda katimbuuza naye nze ngamba buli omukyalo nda katale kyaba ayagala women who want men who can rule buli nti olaba naawe okimanyi naye amazima gambabulire kino mu byono daga siriko owaana nnyo ekisusi naye naye tugenda kukola shonga ya mukyalawo kale ndatekuja kukiribwa ekiti kambabulire ekintu kimwe nga tonnabafuna mukazi yenna sooka omutemeko ebiwawaatiro mu ndowooza kati ono sisobola kumusobola ameze ejjindu lya nkoko nkadde ge mazima ameze ejjindu lya nkoko nkadde lya mwaka mulamba kati gwe kigenda okudibya kyekino 1 entitlement olina mpitirivu ate n'abasajja abagenda okwagala kati essaawa zino lindako abasajja abagenda okwagala essaawa zino agenda kuba akuyamba buyambi ate ng'oli namba 6 ne munnya talina kubeeramu omanyi lwaki talina kubeeramu nanti kati fe tutuuka ekiseera nga tetwagala ssente zo nga twagala bugonvu bwo kyova olaba abakazi abalina ssente alimba abakazi abalina ssente babonaabona n'omukwano omanyi lwaki mwagala nnyo mujafuna bashalomwe bashakibu soko ene kono Douglas mugambe Douglas nzo kubera namba 100 sikiinaako buzibu yekwani kati guyagala omusajja afaanana atyo soko kiddemu lindako soko olinde tuzogere wano ku kamera oyagala omusajja afaanana atya lindako oyagala omusajja afaanana atya mutima gwangu byagaza nanti kiri bwe kiti omusajja agenda okujjambula mu bo nahido olaba omusajja agenda okujjambula mu bono kirizagaana according to history we agenda kuba amuyamba buyambi nanga kubuulira mmanyi nahidi ono mulabyo okusooka mumanyi ekirala kyekiro ate abawala abalokole beegumya bali mu ddinaayo ate abawala abo mubeegendereze mubeegendereza abawala abo beegumya naye nga ge mazima katono yeekuumye naye oba mu kyaki temuli musajja asobola mutwala sikitegeera kuba kati essaawa zino omulaba tageti tajja kunima ntaata w'abaana gwe yali ayina gwakyayina kati oba tugambe yalya kunva kati n'emyaka etaano naye linda kusoke tukkirize kuneegata y'abakazi ensaawa zino nga bwe muyima mutama nati is already nina zawulirako nandi ze kakubuulire abakazi mumadde kumadde mukimanyi nti abakazi musanyuka nnyo nga tuyigidde ku bakazi bannammwe nojjanga ngoyize ekimala omuzeemu ansi omuzeemu ansi oba kitegeera tokuba osti mami princess kankubuulire onyumirwa nnyo omusajja wulira onyumirwa nnyo omusajja alina experience onyumirwa nnyo omusajja ategeera alina byamanyi buli bwayigira ku practicals ategeera okitegeera nati manyi tolina yekwese mu kyaki ono manyi talina nze kimanyi tolina waliwo omukwano gwange yaŋŋamba Douglas omanyi ne guno omwaka guweddeko bannanga omusajja abuze bannanga I felt very bad naye nga bw'olaba omuwala agambe nti omusajja abuze basajja gwayagala tebali serious goli serious oli otya serious linda katono tukogeremu katono linda katono oli otya serious nokiri bwe katuganye oli otya serious kale abeera mukaka munga ali ewuwe taleka natuli bwe tuti abatya serious mundi bubi tumuulire oba otya serious first tell that it's a show yes we agree but then how are you serious soko tubuulire
olaba bakazi mmwe amazima gali nti munoonya abasajja linako munoonya abasajja abali serious mwe nga temuli ate kati ngize line z'omukazi wa Douglas tegenda okukozesa amazima munoonya abasajja abali serious naye mwe muli serious ekibuuzo kati goli serious otya buli musajja lindako buli musajja ajja okwaprochinga ye level yo ye value yo nkiddemu buli musajja ajja okwaprochinga yeyo value gyo attractings era bw'oba wa attractinga damage n'akuzaalamu n'adduka kyekyo kigumire you attracted that gambira ddala kyekyo naawe oli damage oba kitegeera kyoyagala okwogera kituufu kyoyogerako kyandiba ekituufu naye nze omukisa gwenina era kyansi gyenkyayina ate w'abaana bange nze saamwerondera era saamu tetwekwana era bamunkwanira mwali mukali akantu kaddaga kagamba mukiriza abazadde bakole ki bagamba okkiriza abazadde babalondere tetwalimu kati gwoli mu afyu abaavaayo abazadde gye bamuteeka ali mu afyu I get the point naye era nze kyemmanyi kyekino teribera mu toxic marriage bannange mbola okuba we are proving Douglas and family ndako kiri bwe Douglas and family My Princess okowulire kankubulire ekintu kimu bwe weetegereza tribe eziva ku ludda luli olweri obufumbo bwabwe buzibu okubeeramu tokubuliriza mikwano gyange gye mbeeramu mwenkolere gisinga mikwano gyange naye nabo bakiŋŋamba lwatu ekintu ky'obufumbo tekibakolera nnyo era bw'olaba omukazi agumye aba alina features za tribes endala za adoptings do you understand kizibu nnyo abantu beeyo okubeera ne bakola intermarriage obufumbo obwo ne buwangaala kati olaba story nakatono olaba story yanatukunde eno eri mu Sharon eri mu circulating right now tugenda okugirabanga omwami muganda omukazi weeri omukazi yasomako omukazi aveyo ne waba teyasomako arrogance gye bakozesa ya kika kya waggulu okimanyi naawe olaba just abeera katundu oba kye ne waba musajja balina arrogance oba kitegeera balina arrogance etagambika waliwo omusajja omuyogere lira katono waliwo omusajja abadde okuvira n'agamba bannaaye mwewaseemu beera nebbaawo ng'aveeyo mu ludda lwammwe ge mazima njagala kubuuza ekibuuzo embuuza kibuuzo intermarriage yaleetedde omukazi oyo okubeera ng'afaanana bw'ati era otunulamu ku kkowa otunulamu ku kkowa olina kyotannategeera wageredde keesi obulungi beeremereddwa wageredde keesi obulungi era karakita beera kacyazi kuba ekintu kya byonna omukazi yagambye bbaawo abadde takola ki tamukuba uliriza it's like this no it's like this kuba eddagala nokukubadde nawe obadde ki waki otuswaza uliriza no tewategedde story yono yayogedde emotions ze kaka na wano wansi fe tukubuulire kankubuulire kiri bwe kiti gwogenda ozaalira musaasidde musaasidde kaka nagwe fetukubuulire ate tujja kuvaawo kati wama ono omanyi tugende mu shendala takumira mpeera abankuumire tuve wano